Abalungi nsanyusa okubalaba. Imran, you're welcome. Sylvia, you're welcome. Leero nkutte time essaawa zezo 9 zennyini. Rose, you're welcome. Jero, you're welcome. Doris, ono Doris Akolo. Doris kwagala. Rita, you're welcome. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale kujja mukwano. Bane mwenna nsanyusa obbalaba. Nsanyuse nnyo, nsanyukidde ddala obbalaba, mwebale kujja. Njagala osharinga vidiyo eno tusobole okugenda mu maaso, kubanga ebyokwogera tulina bingi nnyo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2021. Kwata notebook yo. Leero twagala kwogera ku tukyali ku mulamwa ogwa prophecy gye tulina ey'okuggyako Museveni obuyinza. Yes, ogwo gwe mulamwa gwe tuliko. Katonda agaba obuyinza ate n'abukuggyako. Asobola obbukuwa, asobola obbukuggyako essaawa yonna bw'aba ayagalidde. Era nga tuli ku mulamwa Museveni ali mu kawungeezi, obukulembeze bwamuggiddwako era bwamuggyibwako. So that's why tukola demonstration eri ey'okumuggyako eggwanga lyaffe. Tukutula endagaano, tatufiirako. Afe ebibye ng'eggwanga alitulekedde. Ogenda kuwandiika omutwe ogugamba Katonda agaba obuyinza ate n'abukuggyako. Yagaba obuyinza ate yabuggyawo. Ogenda kuwandiika ekitabo kya Samwiri ekisooka essuula ye-15. Tugenda kuva ku lunyiriri 2 paka ku 29. 1 Samuel chapter 15 from verse 20 up to verse 29. Naye osobola okusoma essuula yonna njagezaako gyogera, then esobola okukwanguyira bwonna oba ogisomye ng'olina knowledge ku kyo. Sharinga vidiyo eno kubanga ebyokwogera tulina bingi nnyo. Njagala kubeebaza olwa vidiyo ya Joe, mwagitambuza. Mukama yeebale, mwebaza olw'ekyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Prayer warriors bamikwano, leero sisobodde kulinnyako wadde ku church olw'okuba mbadde bize nnyo, sisobodde kubeerayo yadde okusindikayo kaheyi. So I'm sorry for that, but nebaza Katonda message nzaba, in fact sinazibikula nako, naye nja kuziyitamu ntegeere program yonna bwebadde olunaku lwa leero. Bingi nnyo 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 ebiri waka. Mumaze okuwandiika ekyawandiikibwa Samwiri ekisooka essuula ye-15 olunyiriri lwa 20 paka ku 29. Njagala tugende mu maaso ne demonstration yeeyo. Ensi ejja kukakasa nti mu ggulu waliyo Katonda. Oba tukikoze oba tetukikoze, Museveni ali mu kawungeezi, naye kaageza n'afa oba n'avaako nga temumenye endagaano eyo, kiritwalira generation
and generations and generations okukutula endagaano eyo okujjayo eggwanga lyaffe mu mikono gye mbabuulidde. So Katonda waffe Katonda wa bubonero era tugenda kumulaba nti Katonda okuwa obuyinza kiba kigambo n'okujjako kiba kigambo ye aba amaze ayogera ekigambo n'akujjako ate era aba akugjeeko. So byonna tugenda biraba naye nga tetunaba kutuuka eyo. His Excellency the President of Republic of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert mumulabye Zambia mukulayira mumulabye agenze bulungi nnyo. Waliwo ejjenge litambula mu Africa mu baana abato bannannyini Africa abakola ki okuzza eggwanga. Zambia yo kiwedde era abaddeyo ne Kyemisa owa Zimbabwe n'owa Uganda abaddeyo Robert K. Waliwo ejjenge eritambula awo eritambula mu Africa ery'okukyusa Africa okugijja mu mikono gy'abannakyemalira okugizza mu mikono gy'abannansi. Nzikiriza Katonda nti ejjenge eryo bwe linaggwekererayo bwe riti Africa tejja kuba kyekimu. Towulidde wa wootawulidde ngambye tugenda kusoma mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula ye-15 okuva ku lunyiriri olwabiri okutuuka ku lunyiriri olwabiri mu 9 nga tulaba Katonda bw'agaba obuyinza ate n'abutwala. Yes, Katonda bw'agaba obuyinza ate n'abukujjako. Katonda bwe yali waliwo symbols ze yalaga nga ajjako Samwiri nga ajjako Sawulo obwakabaka bwa Isirayiri okuyita mu nnabbi Samwiri. So bye bino ebimu ku bye tugenda okulaba. So awo tugenda okujja video ya leero naye mbadde nkyali ku kya His Excellency the President of the Republic of Uganda Robert K. ali Zambia mu kulayira kwa president waayo alayira. Era atuuse bulungi ndowooza mumulabye. Then ekyo sijja kukirwako nnyo. Njagala kujjawo ekintu ndabye CBS ng'etuteekako ekintu ekinene. CBS epositinze n'egamba munnakibiina kya Nuupu Shifura Lukwago aweereddwa ekifo mu gavumenti ya Museveni. Simanyi yamulonze okubeera ku kakiiko ka Human Rights. Shifura Lukwago tabangako wa NUP sinze nga abakadi za NUP ate siyogerera NUP naye Shifura Lukwago tabangako wa NUP. Shifura Lukwago tabangako wa NUP tebatusibaako kivume kifaanana bwe kityo. Basooka wano ne batusibako ekya Lubongoya mbu Lubongoya simanyi bamuwadde obwambasada n'avaayo n'akikuba n'akyegaana ekyo nekigaana okukwata era baali bakibuukidde. Kakati batutaddeko muna NUP Shifura Lukwago mutwe y'ekifaananyi kimu Shifura Lukwago ng'ali ne His Excellency oba ng'ali mu red ali ku Nuupu mutwe ne kaadi namba ye ate ebyo ebikaadi namba byo mwatubba kaadi zaffe ekyo kyo musobola okikola naye Shifura Lukwago si wa NUP. Temutusibaako matugambuzi kutuliisango. NUP kye tukola tukimanyi ne gye tulaga tumanyiyo kuba ne gye tuva tumanyiyo ate ne we tuli tumanyiwo. Jobu obubaka twakamala obusoma era temututeekako kivume kya Shifura Lukwago. Byo nabasuubiza okubabuulirako ezimu ku details z'omwana eyasembayo okwogerera mu olunaku lw'Essande Teacher Lumbuyero yasembayo okwogera. Omwana ono basse taata we bamutta ku Lwakuna ekiro ekikeesa Olwokutaano. Omwami ono amannya ge babadde bamuyita Mukasa Emma era veterani eyalwana mu lutalo lwa Museveni era abadde musajja wa NRM ebbanga lyonna paka okutuuka His Excellency Kyagulanyi lwe yajja. Omwami n'agaana n'abuulira ddala aba NRM nti nze ndi wa NUP. Museveni bwe yagaba obugaali ne bamutwalira akagaali ka NRM n'akagoba ne bamutwalira ssente n'azigaana ne bamuyita n'ayogera nabo n'agaana n'abagamba ye wa NUP era n'abamu ku bakulu banne ku kyalo n'abannyonnyola ne basala eddiiro. Era
n'atuuza abaana ba NUP mu bitundu ebyo eby'ebbaale. Ekitundu bakiyita Bbaale, abadde abeera Bbaale ku kaalo ke bayita Kasolo Kamponye. N'ayigiriza abaana okukola kampeyini, engeri gye bakubamu kampeyini, engeri gye balumba nju ku nju, kuba abadde abikolamu NRM nga mobilizer wa NRM. So kati omwami ono olw'okuba babadde banoonya mutabani we yayogera ku vidiyo ya Teacher Lumbuye, ate nga bamuyinako ekyo ekyokuba nga yava mu NRM, omwami bagenda ku Lwokuna ekiro ne bayingira, ne bamenya oluggi ne bayingira ne bamutulugunya, naye ku bye baali bamubuuza kwaliko okumubuuza mutabani we ali ludda wa, ayogere omutabani gy'ali. Ate omusajja ekyamazima abadde tamanyi mwana waali. Omusajja ne bamutta n'essimu ye ne bagitwala. Muzeeyi Emma, Mukasa Emma, ne bamutta n'essimu ye ne bagitwala. Omwana n'afuna information n'ayagala akomewo okuziika. Olwo ng'amawulire gatambula ku kyalo nti yafudde, simanyi pressure zamukubidde mu nnyumba n'afa. Abo ne wabawo yamubuulira amazima n'amugamba nedda munnange, tojja tovaayo tokukunukayo gy'oli, taata basemutte. So Muzeeyi Emma Mukasa Ebbaale Kasolo Kamponye bwe batyo bwe bamusse nga banoonya mutabani we. In fact oyo mwana ali mu dilema, simanyi bwe tugenda kusobola muyamba kuba yaŋŋambye Teacher Lumbuye abadde yamuyambako, yamuweerezaako kakasente bambi, naye baali balina bye bateesezza okubeera nga batambuza, naye information ye yaleetera Teacher Lumbuye obuzibu. Teacher Lumbuye bwe batyo naye ate ne bamukwata. Kati omwana ali awo ali mu dilema. Simanyi ngezaako okukwasaganya abakulu ne munnuupu. Oyo mwana agwana n'essaala kuba abasajja bamunoonya kubanga amanyi bingi, yalaba bingi era amanyi bingi. Go mazima, naye waliwo abantu, nange nze omu ku baali tebakkiriza ku oyo omulenzi lwe yayogera, but waliwo eyamuwadde ennamba yange ne tucontactinga. Bw'oyogera naye omuwulira ng'ayogera mutima gwe. Kati nga ffe aba CID, FBI, omuntu bw'oyogera naye omuwulira nti ono alimba, n'owulira nti ono ayogera mutima gwe. Abamusaadi bwe tutyo bwe tuba, oyogera ne mmanya kati gw'onnimba, naye omwami ono alabika ayogera mutima gwe era kitaawe bamusse. Ekyo nakyo nkimaze. Ngenda kwogerako katono ku mbeera eri ewaka, ebintu ebisinga ebiriwo ewaka nga sinagenda mu kyawandiikibwa. Buli lunaku tufuna version empya ku nsonga ya Lokech. Nyina we nalabye nga Inspector General of Police agamba bamuwe report entuufu, wabeewo okunoonyereza okupya okukwata ku nfa y'omusajja oyo kuba yamutiisizza nnyo. Nendaba ng'enanga agamba bannange bwe muba muwakana temuwakanya postmortem report, temuwakanya gundi yabaddewo ne gundi yabaddewo ne mugundi w'omulambo yabaddewo ne mugundi w'omulambo waali ne bwe mumubuuza. Lwaki mutukakasa nnyo mugundi w'omulambo okubanga yabaddewo ne dokita we ne mukazi we n'omwana we gwabadde tannazaala naye yabaddewo, ate gwabadde tannazaala yabaddewo tumubuuze gwatannazaala. Mugezaako tukakasanga bwe baabaddewo. Lwaki mutukakasa nnyo nti waliwo abaabaddewo? Kati kwegamba nammwe mukiwulira nti abantu tebakyabeesiga, buli kintu tulina okubeerawo. Kwegamba kati ne mu bigezo by'abaana baffe tubeerewo mubagolole nga weetuli. Nga musobola okutwala ebigezo by'abaana baffe n'akomawo nga mumuwadde myenda n'enkwata kiboko n'enkuba omwana n'olyoka ofuna emyenda nga nzikiriza nti ekitongole ky'ebigezo tekikubye oleese myenda. Kwegamba nammwe muwulira temukyesigika, muteekwa okutunnyonnyola ennyo. Temugamba nti no kiki n'omukyala yabaddewo. Olaba musobola okukwata bamemba ba palamenti 100+ ne mubagula. Wotasobola kukwata gundi we ne gundi we ne gundi we n'obawasime nti ffe tubikkirize. Juzi Museveni yakamala okufiirwa ssengaawe
nga temwatulira postmortem report ya sengaawe ani yaliwo nga mugikola yo nga temwaji emphasizing nti senga wa mulambo yabaddewo ne senga wa mulambo waali ne bwe mumubuza postmortem report yino nga mwayogera bwogezi nti naafudde ne mumuziika ani yababanja postmortem report omusajja yabadde yakafanga abantu batandika ekintu kitandika kiti ne mutandikirawo eyo kuroti eyo kiroti yennyini kiroti yagenze mu kakongovule neziba amawuggwe ng'omuntu yakafa temunnamanya postmortem report tennabakolebwa mukoze ebyakayihura bye yakolanga ye ku mulembe gwa kayihura yakolanga bwati bakubye omuntu amasasi bakubye Kaweesa amasasi n'afuluma office n'adduka ku stage awo bodaboda yimirira bodaboda kiki IGP olagawa ntwalako Kaweesa aba ADF bamukubye amasasi aba ADF bakubye Kaweesa amasasi ntwalako wano ekijindi wano ekyanja bamukubye amasasi ADF tannatuukawo tannamanya mundu kyekubye wabula ye yatandikirawo ADF banange mujje tugende Kaweesi ADF emukubye amasasi mudduke mujjenga mungoberera ADF era olwatuuka nagamba era kyenjogedde kyekyo kino ekisosonkole kya ADF twali mu kusabira omugenzi nagamba banaye Katonda mulungi mwebale nnyo n'okusaba nti omu wa ADF tumukutayingira Congo ye yakubye ali ludda we wa ADF naye mwe mulowooza ffe tubyerabira waliyo abantu abateerabira bintu bino omulembe guli ogwa Kaweesi ne Kaweesi yennyini yabyogera erw'enzululu wabadde ADF ate babaddemu n'ebikolwa eby'obulogo bagenza okujja okulwana nga bakoze dde obulogo omulogo n'abagamba nti mweyambule tewali ssasi ligenda kukukwata nga weeyambudde Kaweesi yabyogera oyo omukyalo oyo omulokole gundi Miriam Matembe n'amugamba Kaweesi ekigambo kyoyegedde nga mwassa abantu ne mumala ne mwambula abakazi ne mubaswaza n'ogamba nti mwabasanze beeyambudde obulumi ab'Ekasese bwe baawulira obulumi abantu abo bwe baawulira abantu bo bajja buwulira Katonda akireetere n'abantu bo nabo kibagweko nga ab'Ekasese bwe kyabaguddeko yakyogera ku front line mu November mu Gwokusatu nga 17 nali neebase awo ebiseera nga neebaka misana nkola kiro nali neebase ndi mutulo nempulira ekintu ekinene ngikikola twa nenzuukuka mu kirooto nembuuza kiki ngenda oteekako essimu nga everywhere Kaweesi bamusse exactly ekyatu obulumi bw'ab'Ekasese bwe babagwako obwekibwatukira n'abantu n'abantu ba Kaweesi bwe batyo bwe bakifuna owa geeti yali tannaggala geeti gimalirayo omanye ebyebigeeti bizitowa okisika emmotoka zali zakafuluma ziti geeti maani ali mu kusindika ekigeeti agenda okuwulira twa agenda otunulayo bwati nga boosi bwagaŋŋalamye okitegedde ebyo byekisiru yabyogera kati guno omulembe guno oguliko sigwa ADF yaggwako omuntu olufa Ssaabasumba afudde kiroti bagiyita kiroti eyo kiroti yennyini kiroti kale kebere kiroti naye nammwe zijja bakwata kiroti eyo kiroti mu kakongovule tosobola kusanga kiroti eri mu kakongovule enanga yagambye bwati tomuwakana bamubaaze akakongovule ne basangamu ekifunfugu ky'ejjinja kale ssebo kale bamubaaze yakyogedde bulungi nnyo nti mmwe bwe muba muwakana bamubaaze akakongovule awo wansi nga waliwo kikiroti ekikutte oxygen ogenda mu mawuggwe kale taata ebyo byekisiru bye mwogera ku bannammwe bajja biboogerako mbabuuliridde wano yabyogera ku Kiggundu Kaweesi yabyogera ku Kiggundu nakugamba eno ADF tujja gimalawo era tulina mechanism esobola ogimalawo muzaata toddamu kugamba abasiraamu kugula zinnajjolo bagambe bakomewo abo abasiraamu bazibu nnyo bajja kugula nnajjolo wano batandike okutta abantu nze ndi ne General Katumba Wamala tugenda kumalawo ADF yabamazeewo Kaweesi zinomo Katumba ye Katonda yamuyamba awo nkugambye obulamu bwa General bwawonera wakati w'omupiira n'emmotoka n'ekisenge awo
kati yadduka emisinde bw'omusanga eyo omubuuza Uganda Sudan akugambirawo nedde Uganda si Sudan, Uganda si Congo Uganda si Somalia. Omusajja yave Somalia nga talina yadde ayise mu tanka bamulaga nga akulembedde tanka agamba piga yeye piga risasi we uwa iko wote uwa ikadui ali mu maaso ga tanke ba masasi tegamukwata we uwa adui huyo adui songa we yawa matuka mu katebe nagwa kiroti ya musse bagita kuroti ya musse wabula batandise okwogera kuroti nga n'omusayite gunnagwa nga n'omukate gunnagwamu kuroti egenda mutta kuroti ya musse era bagenze okukola postmortem reporting twagitegedde dda kuroti bannange mbabulira ffe tulaba naye Bayibuli egamba nti ekigera kyogerera banno naawe kye bali kugereramu. Kayihura yagamba bino bye mwateekawo essaawa 48 omuntu omutwala mu kkooti ezo essaawa tezimala kunoonyereza kisaana wiiki omuntu abeere mu kkomera wiiki nga bwe tunoonyereza then tumutwale mu kkooti oluvannyuma. Bamusiba ennaku 7 nga talabanga na kulooya ne looya omu ne yejjayo awo nga wakiwaanyi nze looya wa Kayihura njagala kulaba Kayihura Kayihura mukyala wa Kayihura n'agamba oyo simumanyi ffe tukozesa keke and company advocate.com keke oyo looya tetumumanyi ko looya nze ndi mutaba bagitaani kiroti oba kuroti oba ekikulu kyabadde kifunfugu ky'omusaayi nga kiri mu kakongovule ne kiziba amawuggwe kati eyugundi eyo saasoma busawo naye ngeragezaako kibuuza mama Ebeni nja mubuuza omanyi mama Ebeni byonna abimanyi nja mubuuza ajja kumbuulira oba ekifunfugu bwe kibeera mu kakongovule kisiba amawuggwe. Mwabeeni yupika mbabuulire Katonda ali naffe mbuntandise gwewulira Katonda ali naffe teebereza ffe batukuba emiggo teebereza omwana Segawa ye Segujja Segawa bamukuba emiggo ne bamutta teyakwata kiroti mmwe Katonda ali naffe abasajja batukubye ne batutemako amagulu waliwo omwana alina okugulu kumu wa NUP naye teyakwatibwa kiroti ono yavudde mu katebe nga yeewuubawuuba mu katebe jeno eyasimatuka Somalia era mugenda ne mugamba Katonda n'otuleka tubonaabona Segujja talina kuroti gwe jiwulire nga gwe kasoba leka nkize mu Luganda Segujja talina kifunfugu mu kakongovule ekifunfugu ky'omusaayi takirina naye bamuligita yenna ali awo yamenka gwe genda y'omulabe yagamba abasajja baamukuba omu n'agamba tumusikemu olulimi baba bagenda omusikamu olulimi bwe bati ng'awulira oyo yagamba omusikamu olulimi ne wabaawo amukubira essimu omusajja ne bamukubira essimu ng'agenda okusikamu Segawa olulimi ng'engalo bamaze okuzisuna n'emagalo baziggyeko ebitundu n'agamba n'olulimi tulusikeyo bamusikemu olulimi ng'awulira. Temunnamulabako omwana memory yatandise okudda ali awo yamenka yafuuse mumenke naye takyaddamu si oli omulenzi lwali luvubuka lulungi lwonna baalumensa naye terulina blood clot okumenka kwe yamenka naye talina blood clot kati Katonda ali ne NUP abasajja baligita abo laba zaake baligita zaake yenna ali awo talina mu clot wadde n'akatono talina mu yadde akafunfugu akatono yadde akasenyu akatini mu musaayi Katonda ali naffe batuligita ali naffe abeerawo awo nga bakuligita olumala okukuligita ye n'akukola masaaji si kulwanga okwata ekifunfugu ono yava mu katebe mu ofiisi ali mu ofiisi ye lijja bw'ati ate jeno the Magadishu the lion ze Magadishu n'awamatuka mu katebe n'agwa okitegedde ate ye muhanga yatugambye embu yali alinye mu katebe ka plastic ng'awanula ebintu simanyi mbu ng'awanika ebintu basajja mmwe muli babbi lukeeki ku buwanvu bwe asinga kabodi zino ezibeera mu gundi asinga kabadi ezibeera mu zi ofiisi yali alinnya ku katebe ng'awanika kiwaggulu newe
oyo Lokech ne bwe kuba kuteekayo balubu akola bukozi bwati nakwata mu lampu oluda n'ateekamu balubu yali ayimira mu katebe ka plastic ng'anoonyaki buli omu atuwulira bibye Muhanga yagambye yali alinnye mu katebe ka plastic naye bannange IGP ng'alina kyanoonya waggulu yakyewanulira n'alinnya ne mu katebe yakiwanika waggulu wa musiringi basajja mweffe tubalaba naye ekigera kyogereramu banno naawe kye bali kugereramu amaaso ku lutimbe gwerindako nze kyemmanyi buli gwe boogeza ebyekisiru yabaddako bwe bamala ono ayogera ku lumba olwo yabaddako ekyo kyemmanyi gendayo olabe gwe tandika okugoberera akatambi ojja kulaba nga buli ayogera ebyekisiru yabaddako buli ayogera ebyekisiru yabaddako kati nze abaddako nabalabye dda baŋŋambye beggalidde mu nnyumba ya Lokech ne bawulira akatambi kalumbuye era konna ne kabaggweramu mbabuulira era Winyiddolo bw'akwata ku lumbuye agenda muta era lumbuye mumuze e Uganda mulabe lumbuye Winyiddolo agenda muta batudde ne bawulira akatambi kalumbuye ne kabaggweramu anti kakati amuza information once you see me see the information everything nakola mu New Vision emyaka 6 oba nali mu mpapula oba nali mpeereza mmere oba nali ntabula inki nali mu New Vision buli lwowulira New Vision gaba mawulire okitegedde gutefaayo ku kye nali nkola oba nali nsitula byuma oba nali nsitula mpapula naye nga ndi mu New Vision ekyo nakyo kimaakinge okiteke mu mutwe osirike gutefaayo kuba nti ndi wa bodaboda naye era ne mu New Vision ate mu byonna byonna mujjukira bodaboda temujjukira buli nakolako mu New Vision kati bassebo kye twagala enanga tuteekewo abantu buli bagenda bwe banaaba bagolola omwana wange UNEB ng'afunye omwana atuula UNEB olwo olupapula nnyina okubeerawo tukole postmortem report y'ebigezo by'omwana wange nga wendi kubanga mutulaze ensi tekyabeesiga nammwe mukimanyi wano juzi mwe basajja moto beesige nga wano juzi Museveni yayimira ku TV n'agamba ffe twasse zebula mukazi zebula ne kimuluma n'alyoka akaba n'agamba woowe omusajja bamumaze bokisa wange eyanjigiriza eŋŋoomi eyanjigiriza ebikonde kooki wange ate bba wange basajja mmwe muli babi basajja mmwe muli babi Museveni yagenda okulaba nga omukazi alaajana ku TV n'asindika omupoliisi bamuyita Kafeero n'ajja n'oguveera gwa bulaaka bwe guti namugamba maama kaaba mpola kwata bampadde bino kwata omukazi n'amubuuza bakuwadde n'atunulamu n'alyoka alaba omugugu gw'essente bwe guti n'agamba woowe mumpe ku buugi muteekemu sukaali tetwaddeyo kulaba ku maziga mumpe ku buugi namwandu mumuwa obuugi nga bulimu n'amata tetuddangayo kuwulira ku namwandu ng'ayogera ku bba nze njogera ku zebula gwe nali sirabangako nze mmanja lipooti ya zebula nze mmanja okukwata zebula tetulabangako ku mukazi we ng'agamba bannange waakiri akipositinge kyogamba tali ku Facebook waakiri atugambe bannaye munyambeko tubanje abantu abatabba wange kasi tajja kwata ekikulumbaddde mu kaveera ka bulaaka n'agamba maama namwandu mumuwa obuugi nga bulimu amata ne sukaali kati mugambe mbuffe mwanditulese walinga ab'amawulire we bajjidde lwaki mwabaganya oyingira munda n'eddakiika zingenzeeko nga ndi mu ebyo wamma ebyo nze leka mbireke mwagula memba ba palamenti 400+ ne mubagula abasajja ne bagamba tugikwateko ate nze kimu ku binsanyusa abamuyambyeko okubeerawo bangi mugenda mumusookayo agenda beeyalira abalala ali beebikka gye bali muli eyo mwepanze mumweyalidde agenda kujja agwe kungulu yammwe agenda kujja agwe kumwe kungulu n'abalala nga bwe mubadde mumubugiriza wano mugenda kumubugiriza ne mu ttaka ajja mbabulire ekintu kye nabagambye ekintu ky'okugjako Museveni eggwanga mu kikole mangu tafa n'eggwanga lyammwe mbabuulidde
mwamuyambako era mugenda mweyalira ate mumwebikke oyo omusajja gwe mulaba. Wamma tugende mu kyawandiikibwa ky'olwaleero. Ate njogera nga asaaga naye mbeera sisaaga. Kyemmanyi ebintu byenjogera nti ebbanga lye mbadde nammwe nga njogera nammwe bwe njogera kakati muntegeera. Kansuubire bwe ntyo kubanga mujja kuyagala simanyi nzije nga olumu nja kujja nga simwenya. Mbabuulira ebigambo muveewo nga temubitegedde nga ninga Dokita Wakida annyonnyola amanyi Oluzungu naye byayogera tusabbitegeera. Linda lwe najja wano. Now nzize okwogera ku one symbols Katonda bw'abanga Katonda asobola okugaba obuyinza ate asobola obukujjako okuyita mu bufunze egundi ennyiri ezimu ngenda zisoma naye Mukama bwe yali ajjako Samwiri obuyinza yabumujjako na simbo yo okumujjako obuyinza okumulaga nti nkujjeko obuyinza, it was a symbol. N'asigalako ku ntebe nga kwali naye nga simbo Katonda amaze oggikola amaze oggiraga nti obuyinza mbukujjeeko. Olunaku lwatuuka Samwiri yakola ebintu bibiri ebyanyiiza Katonda. Ogwasooka yayingira mu kubeera pulisiti n'awaayo ssaddaaka mu kifo kya Samwiri. Yali alina okulinda Samwiri naye abantu bwe bamugiraagira bwe bati atidde biki baagala kulwana baagala mukuba n'asala ssaddaaka mu kifo kya Samwiri pulisiti n'aleeta akamanyiiro ng'olwasaze avudde eno azze ate mu kya pulisiti ate nga yali alina okulinda pulisiti wajjira wonna aweeyo ssaddaaka bagende balwane. Ekyo ojja kisanga mu Samwiri ekisooka essula 13 ojja kuva ku lunyiriri olusooka obisomaawo obirabe. Naye leero ngenze mu lunyiriro lwe-15 nga Mukama amugambye agenda akuba Abamereki bonna abazikirize ne kabaka waabwe na buli kimu akizikirize adde nga muwanguzi. Ye bwe yatuukayo n'akola Mukama kye yamugamba n'abakuba naye n'atandika okuwamba n'awamba kabaka w'Abamereki bamuyita Agagi n'amuwamba ye teyamutanga. Bayibuli yamugamba batte bonna obamalewo. Kyekyali ekiragiro ekikye Mukama kye yamuwa. N'endogoyi n'eŋŋamira n'ente byonna tobaako kyotaliza n'omwana ayonka. Kaakati ye n'awambako ebya ssava ebinene mbw'azze kuwaayo ssaddaaka mbw abantu bamugambye. Bw'atuuka n'atandika okukuta nabyo abikwekereza nabbi wa Katonda n'ajja Samwiri n'amugamba kulikayo ku lutabaalo tiimu naye n'avuddeyo olwabadde successful nnyo. Katonda waffe w'amaanyi, Katonda akubba bonna nabakubye ne mbamalawo bonna ne mbatta. Olwo ente yazikwese, gundi endogoyi yazikwese, endiga yazikwese. N'amugamba yabikwese nno wala tebiri awo kumpi. Samwiri n'amugamba naye kulikirayo ddala nti munaye buli kimu nakikoze nga Mukama bwe yagambye era kyova olaba siinaako yadde akasaayi saakulubuseeko wadde. N'amugamba nga Mukama bwe yagamba nti weewaawo. N'amugamba Sawulo nga mu matu gange mpulira ente eziŋoŋŋa, ente ezikaaba mu matu gange ezitali za mu Isirayiri zaavudde wa nte eki. N'amugamba wamma oyogedde. Kakati ezo ente bakomanda bwe twamaze okuba bakomanda ne baŋŋamba nti tuleeteyo ente tuweeyo ssaddaaka mu maaso ga Katonda. N'ebiriga ebinene ebiina ebyoya biringa jaketi, ebyo byoya bye bakolamu jaketi. Endiga ziri wano eyina ekyoyo eringa jaketi. Era bwe bagisalako ebyoya byonna bwe bati babipanga mu jaketi gwe n'oyambala n'ofuna ebbugumu nga byoya bya ndiga ziri wano. N'amugamba ezo endiga zonna twazireese ennene nnyo n'ente tuweeyo ssaddaaka twebaze Mukama kubanga Mukama yatuwanguza olutalo. Samwiri n'amugamba bw'ati, gwe ekyo Mukama kye yagamba okukola kale kubanga ojeemye n'ova ku kigambo Katonda kye yakugamba, Katonda kye yakugambye n'okivaako
gwe mu mutima gw'olowoleza ddala nti Katonda ayagala saddaaka ezo okusinga omutima ogumenyese, awo wentandikidde ku lunyiriro lwa 20. Bino abasumba baffe bye batugamba mbu Katonda ayagala saddaaka, waayo ensigo, waayo ssente, gwe ne bw'otasaba. Gwe n'obuba n'abakazi bana, gwe tofaayo kasita oleeta akakadde mu kyaki pasita n'akusabira, oswadde. Bayibuli egambye bweti, yabuuza ekibuuzo, Samwiri abuuza Sawulo, olowooza Katonda asanyukira amasavu g'endiga ennume okusinga omutima ogumenyese? Katonda tayagala saddaaka ezo, asinga kwagala mutima gumenyese, ate awalana nnyo ekibi eky'obukakanyavu, eky'obujeemu. N'amugamba ekyo ky'okoze ekibi ky'obujeemu nga Katonda yakugaana ekintu n'okigaana, kyenkanankana n'ekibi kya mama Fiina. Genda yosome kati tandikira ku lunyiriro olwo olwabiri lwenkuwadde. Ekibi eky'obujeemu kyenkanankana n'ekibi eky'obufumu. Kati awo bwenteekako mama Fiina mba nkigenderedde kubanga yakulira abafumu mu Uganda. Bayibuli yekyogera ekibi eky'obujeemu, Katonda okugamba ekintu n'okigaana okikola nga bw'akikoze, akulabanga musamize. Ye bannange kisisomaayo ndi ku 22. Samwiri n'ayogera nti Mukama asanyukira ebiweebwayo ebyokebwa ne saddaaka okwenkananga bw'asanyukira okugondera eddoboozi lya Mukama. Question, olunyiriri lukyaliko. Bakugambye nti Mukama asanyukira nnyo ezo ssente zammwe ze muwaawa miliyoni zammwe ezo ng'emitima mijeemu. N'osanga omusajja wa Katonda atuulana mu maaso mu kyaki tebamwogera nako. Jjo nagambye Pastor Bugembe mukwano nkugamba, genda onoonye Lwasa. Omusajja Lwasa yagudde eddalu. Lwasa abantu bamubuuzizza endagamuntu eriwa, banoonya endagamuntu tebagiraba. Lwasa ye yagenze ku biiki kunywa bbiya na ngege. Alina omuwuzi w'omunyama Katolo Bwama, ali wali muwuzi wa munyama. Bataddewo egundi yonna bagiddugaza emmeeza. Lwasa yakaatula obulokole. Pastor Bugembe tambula ogenda onoonye Lwasa. Nkubuulira, Lwasa yeeyongera kubula. Ekibuuzo kyabadde kitono, bamubuuzizza endagamuntu nga tetugiraba. Endagamuntu eriwa? Omusajja endagamuntu yabuze, ate ye yeeyongedde bweyongezi kuyomba. Genda ku Nnira ofune endagamuntu. Abannayuganda bagambe Nnira yampadde endagamuntu. Kalaso kokoliro okwo Katonda yalimanya kyalimuwa. Owa Kalaso kokoliro okwo waali. Mmwe nno mulowooza byakusaaga. Just endagamuntu ye yaleese obuzibu. Wabula Lwasa omulokole yajja n'ayatula obulokozi. N'akomawo ne ku Sande endala n'agamba bannaaye, ebbanga lino erya wiiki emu ku bbiri gye mmaze mu bulokole, mpulira emirembe okusinga emyaka gyonna gye mmaze mu nsi. Naye olunaku olwayimira bw'ati mu kyaki nga tannayatula, Pastor Bugembe yasooka kumugamba anti tuzimba kyaki, tuwe kuza kyaki. Omusajja n'ojjayo oba miliyoni 2 oba 4, n'agamba nze saakitegedde, wabula nteka akakiiko akazimba tuzimbe kyaki. Ezo zo yasooka zisasula. Wabula kati omusajja atuuse mu ddayirema y'endangamuntu, Pastor titumulabako. Omusajja yeetooloddwa Katolo Bwama, yeetooloddwa Fulufiga, nawulidde Fulufiga yamujulira. Omusajja yabadde yeeyibakiddemu, yabadde mu mirembe gye mmwe ne mumusumbuwa. Omuntu ng'ali mu mirembe gye abeera mukakamu, ate senga azuukuka osobola okudduka. Ate mmanyi nnyina gurupu, waliwo Joane yagamba, Pastor video ezo oziraba. Munnange tulina zi gurupu ez'enjawulo. Tulina gurupu wano, obeera mu gurupu nga yaba Katali tweyambe. In case of anything here in Qatar, you just call the friend comes and help. You understand? Kakati obeera oli awo ng'omwana akubyewo video, ate amatu n'amaaso obimanyi. Ogenda ogijjako ng'ebigambo 3 obiwulidde, ate nga naye seconds 2 oze. Just muntu kwekyusa bw'ati ng'omulabye. Second 2 ng'omulabye.
kati oli yagamba pastor nawe zino video ziraba just indagamuntu omuntu yongero gambe indagamuntu weeri ekyo nakyo kigwe omusajja yagudde eddalu yagenze n'anywa bbiya ekyennyanja tebasuula magumba n'amagumba baagalidde waayi bakakasa nti basajja Pastor Bugembe Mukama agenda kubuuza Lwasa essawa zino Lwasa agwanana kubanga asula mu church obe wuwo kwata Lwasa omutwale waka kino kijja kuyita kino ekyendaga muntu yokka ne Nobati Mauba mugano okwesimbawo nga talina ndaga muntu ekyo wadde okimanyi yatugamba temwewandiisa endaga muntu si kikulu yatuuka ne bamugamba tojja kwesimbawo talina ndaga muntu naye mwe ndaga muntu mugizanyisa ate ndaga muntu ye gundi ate leero omusajja atalina ndaga muntu dduka kalaso kokoliroko ye yagamba agenda kutuwa endaga muntu Katonda yalimanya kyalimuwa kunira bwe bakulwisa anti mwe ku radio muwulirako Sango kanga mwawo nebyo ebintu mubiwulire ojja kumanya nira bweba edireyinze ojja wendaga muntu kankomawo today eri now okunyonnyola ennyo gye navudde eyo gende eyo wallahi nga bino ebintu tuvudde mu byokusaaga Pastor Bugembe oyo omusajja Lwasa bwabula kuba sindawulira kigambo kyo tetunnakirabako tetusobola kubanga twawulidde ekyafulufiga nga gwe wayogedde tetusobola kuba sinza kubanga nawulidde ekyafulufiga nga Bugembe tonnayogera pastor wa Lwasa in fact Pastor Bugembe simanya I don't know why yongera okunoonya endigazo nawuliddeko wano ono mwana gundi Rodake one yayimba olwa gundi ai Katonda wange olaye kyamagiro nawulidde mbuno omwana yagenda oba America oba Bungereza ali eyo mbu yawasa omuzungu omukazi Pastor Rodake muwala yawasiza omuzungu Pastor Bugembe kino sikyogera nti oba nkuba pastor no mutaasa duko otaasa ekisibo kyo duko otaasa ekisibo kyo Pastor Willie olaba abange ensula nabo abange mbanoonya nze sina kanisa ya bisenge abange mbanoonyeza wano abange mbanoonya era Mukama ndi muganze Mukama sayina kanisa ya bisenge naye eno nabanoonyanga ne wankubira ku mwenda nzuukuka Pastor Bugembe lekawo ebintu ebirala byonna lekawo endiga 19 lekawo endiga 99 eziri mu church odduko gende onoonye Lwasa ku beach aliko omusege gukatolu bwama guli wali gwo kasitabago gulidde engege gwogera bisongovu omusege gutwala endigayo Bible egamba yaleka 99 n'agenda anoonya Lwasa omu eyali abuze ku kibi kyendanga muntu yataddeko ate walaji kankomaawo mujagamba munange nenyigiddemu senyigidde mu lutalo lwandaga muntu nine yange wano muwaleti now Samuel nakola bwati Saulo nakola bwati namugamba nti abantu bangambye nti bino tubireete namubuuza nayogera n'abantu Katonda yayogera n'abantu oba yayogera naawe Katonda yayogera naawe gwogamba abantu olowooza mbu waleese amasavu agendiga Katonda olwasanyuke Katonda tasanyukira bukadde bwa Lwasa bwe yatadde ku ssente asanyukira mutima gwa Lwasa nga gununuddwayo ne gukomawo kino kijja kuyita kubanga era waliwo ebya kakati ani akyayogera ku Angela Kalule Angela Kalule yakola bulungi watagamba kyokka mwana olaba tebyayita Angela Kalule mubadde mukyamujjukira ebya Bemba tebyayita anti social media ndi updated mu byonna Desire Luzinda teyayita
omwana lwasaba muyambe mwana wa Katonda njogedde mwana kubanga mwana wa Katonda mujagamba nti nno nengeza abagagga Yesu yagamba bwati muzzukulu wa Ibrahimu lwaki abona abonyabonyezebwa dayimoni lwaki muzzukulu wa Ibrahimu lwasa abona nga ayina omulaalo eyali ya miliyoni 4 okuziteeka ku kyaki kiba tekiwedde lwasa ne bwatandiwaddeyo yadde lwataano mu kyaki naye ng'omutima gununuddwa singa mbadde Uganda mbadde nja kutambula mu linnya lya pasa niwankwadde sinze pastor we mbadde nja kunoonya lwasa yeetooloddwa emisege gye wali anti era tulaba ekyennyanja tukirya tetugaya magumba naye tumira mamire era tulaba chipusi zino za bitolobojjo naye era mwongereeko n'ebyokunywa bye byabadde wali ebivuga ebitalina mirimu biyasama bisobola okunywa guno omwenge guno gw'abagagga wabula bannange n'oyo dereva mugobye n'omukazi asobola n'omugoba Mukama abuuza Samwiri abuuza Sawulo nagamba abantu era golowooza nsanyukira nnyo saddaaka nze nabadde njagala mutima gwo gugonde gulire kye nagambye Bayibuli egamba bweti Samwiri n'agamba Sawulo Mukama akugyeko obwakabaka togenda kuddamu kuba kabaka era siddayo naawe olw'obusungu n'omusajja wa Katonda n'asituka n'atambula age Sawulo n'agamba Samwiri Sawulo ye kabaka Samwiri ye nabbi n'amugamba musajja wa Katonda nzikiriza nsobeza naye nkusobeza naye nsonyiwa yanyiizizza Katonda ate ye yeetondera Samwiri n'amugamba olw'okubanga ojeemye n'obwakabaka babukugyeko ate nze ntambudde ngenze sigenda genda naawe sigala weka nze ngenze siddayo naawe omusajja wa Katonda aba atambula ati asituka agenda yambadde ebyo ebiganduula ebyo ebyaba reverand ebyo bye bayambalanga aba atambula ati Samwiri n'akunukkiriza Sawulo n'akunukkiriza Samwiri ng'amwegayirira bambi komawo bwe yamukwata bw'ati ku lugoye lwonna ne luyulika bwezwa olugoye lw'omusajja wa Katonda egganduula ne liyulika Samwiri n'akyuka n'amugamba ekyo kirabye bw'atyo Mukama bw'akuyuzizzaako obwakabaka abututte abuwadde neibawo alina omutima ng'ogwa Katonda simbo enjiri y'olwaleero erimu okugondera Mukama erimu njagala tugondere Mukama tukole eddoboozi lye yatugambye tukole ekikolwa kye yatugambye mu ddoboozi lye genda okwate maapu ya Uganda mu ngeri yonna w'osobola ogifuna oba ogigula ssente oba ogikuba ku lupapula manira pepa gikubeko okwate ettaka ng'oliyodde mu nsalo za Uganda mu kibanja e Uganda wonna w'oli otuuze wali omuntu ademonstrating nga ye Museveni muyuzeemu endagaano gye yakola n'abaamuwa eggwanga lyaffe mugiyuzeemu mumuddize ssente ze mumuggyeko maapu ya Uganda bw'omala omuggyeko ettaka bigwe mumuggyeko eyo simbo mugikole Sawulo bwe yakwata olugoye lwa Samwiri ne luyulika n'amugamba ekyo kirabye ekyo nkoze kye kiriwo ku bwakabaka bwo Mukama abukuyuzizzaako ekyo jja kisanga mu lunyiriri olw'27 n'olw'28 Mukama akuyuzizzaako gundi obukulembeze tokyali mukulembeze wa Isirayiri mukitegedde temugatta maapu n'ttaka maapu agikuwa yokka n'ettaka alikuwa yokka buli kimu akiteeke kyokka era bwe mumala mulina okusabira waawe Saara ekutula buli kimu yonna gy'osobola gwe Katonda ajja kukiraba yonna Saara gy'onoosaba okutule buli kintu kyonna Museveni mumusiibule agenda awummule mu bitooke muwulidde bwe kaabatanda Museveni Kiloti n'emukwata mu kakongovule leero n'eziba amawuggwe naafa nga temudemonstratinze kintu ekyo baana nabazzukulu bw'atyo bw'ayogera Mukama era mu lunyiriri olw'29 yamugamba bw'ati Mukama amaanyi ga Isirayiri tasobola kulimba ate teyejjusa obukulembeze abo okuggyeko kiwedde
ono maanyi ga Isirayiri. Katonda maanyi ga Isirayiri yakuggyeko obukulembeze era tagenda kwejjusa kyayogedde tikiddibwamu. Mukitegedde era bwe nva wano ngenda ku recordinga audio. Waliwo omuntu aŋŋambye nti message eno ngiteeke mu audio etambule at least mu WhatsApp groups and buli wamu. So nenkiraba nga kiina sense kubanga ku video kuliko abatasobola kufuna video naddala ab'e Uganda. Omusajja yabasaanikira n'abateeka mu kizikiza, tabakkiriza kufuna intaneti, tabakkiriza kubikula ka audio. Intaneti teggulawo, buli kintu tekitambula, yabateeka eyo mu nzikiza mu kisenge. Naye ka audio kangu kakubatuukako era ngenda kukola audio ngitambuze ngezeeko ngiteeke mu contacts ez'enjawulo, naawe bw'oba ogifunye gyongereyo. Bw'atyo bw'ayogera Mukama, tulina chance ejjako Museveni eggwanga lyaffe nga Kiloti tenaba kumuziba kakongovule kuba oxygen ava mu kakongovule. Ekyo bulijjo mukimanyi. Osabanga nnyo Mukama oxygen, akakongovule ne katakwatibwa kifunfugu. Enanga yagambye baamubaaze. Ne bannange enanga wakozesezza ekigambo baamubaaze ne bamusangamu effunfugu ly'omusaayi. Kale nawe bali kubaaga. Nawe bali kubaaga. So mukitegedde. One, wulira kino ekintu njagala okukibagamba. Mubadde mulowooza nnyo mbu Katonda mujja muweereza na ssente zammwe nga muwayo saddaaka. Kirungi nnyo Katonda okumuweereza ne ssente zo naye ng'omutima gwe gukulembedde. Tolina bw'onooweereza Katonda ng'omutima gusigadde nomba oweerezese ssente. Ku byombi bw'oba omuwaako kimu Katonda ayagala mutima, essente zo zireke kubanga tagenda kukeera ku makya kuzigulamu kyakunywera ku caayi. Kiki kyogenda omumugulira? Tagenda kuzigulamu mmotoka, tagenda zigulamu nnyonyi, tagenda zizimbamu nnyumba. Eyo ebeera simbo eyongerezebwa ku mutima omugonvu. Okitegedde? Ate ku byonna bw'oba oli wamuwaako kimu nga naye yennyini ng'omubuuza nti nkuweeko ki, ayagala mutima. Eno levo ya ssente ogituukako butuusi n'owulira nga kati ggwe n'ebibyo mulina okuweereza Mukama. Yoswa yagamba naye nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Bw'agamba ennyumba kitegeeza ebibye byonna. Awo otuuka levo eyo ojja gituukako nga tosobola kulya kimu kya kkumi kya Mukama. Naye ebyo by'okulowooza mbu mmwe mujja kubeera ng'eno. Muweereze ssente ze ziba ziweereza nga mmwe temuli mu Mukama. Oba oswadde Mukama ye yakyogera mu kamwa ke ng'akigamba Samwiri. Samwiri yalowooza nti ajja kujeemera ekigambo kya Katonda amuleetere amasavu g'endiga ennume kubanga yafunayo awo ebiriga ebirume. N'agamba kino bwe nkinyookeza Mukama nja kuba muzibya amaaso. Mukama yabizira. Alaisente eyo neetambula bwete eyina amayembe mawanvu eyina ejjuuga bwetambula bwete ogamba oba kiki kino bannange. Waliwo ente ez'emirembe eyina amayembe bwegati etambula bwete ng'azireese ng'amanyi Katonda ajja zikkiriza. Yamugamba olowooza nsanyukira nnyo ebyo endiga, olowooza nsanyukira amasavu g'endiga ennume okusinga omutima. Ekyo ekibi ky'okola eky'obujeemu n'okola ekintu ng'okimanyi nti nno kibi. Bayibuli egambye akugeraageranya ne maama Fiina n'ekibi eky'obufumu. Era teweewuunya ng'olunaku lumu okuloota ng'oli mu layini emu ne maama Fiina. Mukama abeera agamba ojeemye nnyo mu maaso gange. Abajeemu bagwa mu kategori emu n'abasawo Abaganda. Bayibuli yekyogedde. Ekibi eky'obujeemu kyenkanankana n'ekibi eky'obufumu. Obufumu kitegeeza busamize. Era gwe bw'olabanga munnaddiini ng'atudde ne maama Fiina babatadde mu nsiisiro emu, temwekanga, bano si basamize. Ekibi eky'obujeemu kikutuuza wamu ne maama Fiina okuggyako ng'omubuulira njiri. Bw'oba ogenze kumubuulira njiri n'omugamba ne maama Fiina kino ekintu kiveemu, ekyo kirala. Naye bwe kiba si kyekyo ne mwesanga mu ttenti emu ew'omuntu omu, mwenna mugenze musabira
ono Kazimba Mugalu bwa mujjako omukono wano waliwo Maama Fiina ene mabbali waliyo Sserwadda bonna basabira omuntu omu ekibi ky'obujeemu kyenkanankana n'ekibi ky'obufumu mubwe muva nga mugamba mpalampa gundi abasajja ba Katonda kakati nze sisome Bayibuli nabbi omu yatugamba awo nti Mukama agambye Sserwadda yekka ne Senfuma newankubadde ali ku oxygen ne ani Tom Mugerwe Mutundwe bokka be bakkirizibwa okubikula Bayibuli bagibuulire abalala mwena temukkirizibwa kukwata ku Bayibuli neŋŋamba mukazi gw'olimba nimugamba mukazi gw'olimba kwegamba iffe tetusome ku Bayibuli tetubuulire tetugikwata nako Bayibuli egambye ekibi ky'obujeemu ng'olina ekintu ky'okola ng'ojeemye bujeemi tokikoze lwakuba ekibi kikusinza amaanyi waliwo w'ogira mutufu ekibi nga bambi olumu obadde tokimanyi naye kino ojeemye bujeemi Bayibuli egambye nga tebereza Mukama yakugambye genda okole bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti gwe nojja ng'olina ne statement olina ne byewolereza sikulimba ne mukyala we yabaddewo era nga tukola postmortem report era ne Nancy yabaddewo waliwo n'omuvubuka yabadde awo ng'akiriininga awo twabadde tusalira emirambo naye era yabaddewo ne bwe mumubuuza twasanze ekifunfugumu kwegamba ne statement mwagitegeka dda oyinza okuba nga naawe oyina ekibi ekyo omusajja ali kuba naabatta naye agenda okukuttanga n'ekyokwogera akirina oyo ekyekibi okumuvaako muganda wange Bayibuli egambye kiringa kibi kya bujeemu amini kiringa kya bufumu abo abasajja bakatonda baba bakuŋŋaanyamu esente ng'akimanyi mu butuufu akola kya bulimba n'akuguza ekibajjo kya watermelon siringi mutwalo ekibajjo e Uganda awatali eno mu desert nga ne mu desert era omutwalo at least baba bajawuddemu wakati ye asalako akabajjo bwe kati mbu mitwalo 2 kubanga omusajja wa Katonda akuguza mukisa ekyo kibi kya bujeemu bajja kisangayo era temubeewuunyanga nga bali mu kategori emu ne Maama Fiina ate nga ne Maama Fiina ye akyalina chance ey'okweneenya kubanga akirimu kuba maybe tamanyi oba tannaba kufuna kisa olunaku lujja kukya ekisa kimutomere abalekeyo osange Maama Fiina ng'akuba ettendo era tokyewuunyanga Pastor Samanya yakugamba yali musamize ng'agaba n'eddagala kati olwaliro pastor era saagala tubulandinge Maama Fiina nga sitaani ekisa kye kiyinza okuba nga tekinnaba kujja naye essaawa zino yakulira abasamize ekyo nakyo tetusobola kulema kukimugambako omuntu bw'aba akugambyeko ekintu ky'oli tonyiiga kiba kintu kyangu kitegeera okyuse oba gusigala n'ekintu kyo naye kasita bali kugamba ku kintu kyo ne bagamba munange just gwe n'ogenda ku biiki n'ovuga emmotoka n'ogenda n'oyomba n'ogamba ngenda basiba ebiki ekibi bwe kiba akantu bwe kabawo nga katono gira engeri gy'okavaamu bannange sigenda kuyogera bingi muwulire mbagambye bwe nti mukwate ettaka lya Uganda oliteeke oba mu sowaani oba mu kaveera oba awantu wonna nga liri lyokka okwate ne maapu ya Uganda nga bw'osobola ogifuna awantu wonna naye nze njikubamu akafaananyi nti abasinga musobola okugifuna ku manila paper funa manila paper ogikubeko bwoti then osale manila paper eri bweti nga bw'oba ogize osigaze maapu ya Uganda bweti omuntu atuule wali nga yennyini byo abikwate nga yennyini 7 mujje mumusaleko akkirize okusazaamu endagaano abaddiza ebyammwe mumuwe ssente ze making sure nti mumuteekako enkwaso mumuddize ssente ze ne bwe kinaaba 10 ne bwe binaaba 5 ne bwe gunaaba mutwalo mugumuwe musazeemu endagaano mweddize eggwanga lyammwe Mukama abawe omukisa nkugambye Sawulo yayuza kyambalo n'amugamba ekyo toba kikola ate obadde osigadde naye k'okikoze Mukama abadde akukonfaminga nti nga bw'olaba ekyambalo kino bwe kiyulise bw'atyo Mukama ayuzizza obukulembeze n'abukuggyako.
ebigambo bye tusoma wano toyina enkugambye ku Victory tojja bisangayo bw'ona obisangayo babiteeka far away from the politics oba from the facts ekyo tajja kikugamba era tasobola kukunnyonnyola nagamba nti obujeemu okuwaayo Katonda takusanyukira nga bw'asanyukira mutima ajja kujja agamba enjagalayo wano abasiba omutima abasajja 3 kakadde fukamira wano ekitole basajja 3 ne balyoka badduka emisinde gwe fukamira wali ekitole gwe kitole abasajja 5 yayita 3 bajja 5 bonna ne bakitoola making sure nti muno takikubbako ebyo byojja okusangayo okitegedde enjiro jjagisangayo ya Ananiya n'atunda ekibanja n'alya ku ssente z'ekibanja Ananiya okwekootya ssente zonna zireete Ananiya osigaddeyo y'otudde kyogamba mu wallet toyinaamu ssente tusabe essaala ya Peetero tugisabe wano toyina ssente mu wallet n'olyoka odduka n'ogamba maama sifuuka Ananiya n'oziwaayo omusajja omulala yagamba bw'ati twala ekikolwa ekyokukkiriza ne bw'oba ovudde Mityana ng'olinamu transport ku luno ng'ennaku z'omwezi 31 tuyingira lumu New Year leeta transport otambuze bigeri oddeyo ematiri wala bannanga abasajja babuulira enje gw'omanye ematiri kyegeegwa omusajja yagamba tambuza bigere Mukama akulabe ng'otambula Mityana road wuyo buloba wuno wabigalo wuno zigoti Mityana Myanzi Mubende paka matiri Mukama akulabe ng'obonyebonye nnyo mu mwaka omupya akuwe kalina naye bannanga abasajja babuulira enjiri abantu baleeta ssente ne transport ne bamuleeta enkera ne bagamba gavumenti tetuyambye gavumenti tetuyambye tuli wano tutambuza bigere kudda matiri naye bannange basajja mwe mubuulira enjiri eyo enjiri ojja gisangayo naye neekugamba nti olunyiriri olukugambye nti Katonda tasanyukira saddaaka nsava amasavu g'endiga ennume gageraageranye ne ssente z'obadde owa mu kyaki g'obadde oyimirira eno n'ogamba pastor mobile money eri enkadde yeekyaliko gye nsindikako bulijjo obukadde 7 nti kati nkusindikidde 9 akugambe ggwe Mukama ggwe gwasinze okusanyukira ago ge masavu g'endiga ennume sibaganye kuwaayo mu kyaki ate n'obutawaayo kikolimu ojja kitoola mu bizinensi zo naye saagala bakikulembeze baleke omutima gwo guzikirire olw'okubanga owaayo gwe naawe weematize kubanga era olutuuka nga bakubira mu ngalo omukadde w'ekkanisa azze ono omukadde w'ekkanisa luli lwe twali ye yagamba agenda kutuwa emmotoka ya sementi era yonna nga bwe twajogera magulu 10 etuuse eri awo ebweru omusajja wa Katonda agireese engalo walaalala gwe ne bakutya oli mutukuvu kubanga waleese emmotoka ya sementi waliwo omusajja yali tololo n'asuubiza tulera ya sementi Christian Focused Center mu Kisenyi nga bagenda zimba church yonna Kiganda n'agivuga n'agitwala simanyi kajjansi segukuwa eri ewuwewa Kitende n'agenda agizimbamu ennyumba ye ennyumba yagizimba edda mu ttaka gw'ogiraba wane erina akasiisira bwe kati akagundi kamugamba naye pasita waffe nga teyazimba nnyumba sooka ogiyingiremu olabe nze nasabirako ewa Kiganda omusajja gwe bayita Nathan ow'embalala lwe yajja ng'azze okukulira fundraising nakulu baasondawo simanyi obukadde 5 cash za kuzimba church gwali mwaka gwa 2010 2013 nga basonda kuzimba church ya Kisenyi Focused Center nga ne map yayo eri wali eringa eyabujingo eri wali wana amazzi gambuka bayiga tine gambuka eri ku kasolya waggulu amadda geekubawo bwekubibwe bwa wano gayambuka gakulukuta waggulu bannange eri gundi woogirabako ogamba kata tuzimbe church eno emmotoka zijja bwe ziti ne ziyita mu church wakati ng'eno abantu basaba ne zambuka waggulu ne zipakinga ne zibuuka mu bbanga ne zipakinga kasolya waggulu eyo church mwali mugirabyeko n'olwaliro tebagitandikangako naye omanye ssente ze tusonze nkugambye kino nkyogera nkyakasa Kiganda yakwata tulera ya sementi n'agenda agizimbamu ewuwe era abakadde abagezaako byogera yabagoba bagamba naye pastor sementi gwe baatuwa wa church ate pastor bamubuuze bya church
Bayibuli egambye Katonda asanyukira amasavu ag'endiga ennume okusinga omutima omugonvu. Is a question. That is a question. A question in Arabic English. Yeah. Gitani English. 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 In Arabic English is called English. Asanyukira amasavu ag'endiga ennume okusinga omutima omugonvu. Mugenda ne musavuwaza ebiweebwayo. Bannange munkwate bulungi sibaganye kuwaayo mu kyaki kuba kikuweera omukisa. Naye okukikulembeza ye problem. Busoko tukuze omutima. Mukama omuwa omutima oguteredde ebisigadde bijja kukola byokka. Ojja bitegeera omwoyo mutukuvu ojja kubeera awo ng'olumizibwa. Nga kikuli munda naawe owulire nga toyinza kubeera taata waka n'ogula enva ate n'ozibbako. Taata era oledde kasita otuula ku gundi bwoti. Gwe taata kyokola mu kifo ky'okubba enva bw'oba otudde ku mmeeza wuuta supu omumalemu owe maama Eben omugambe mpa kunva ne bwe mubaamu ebifi 5 ayongerako ekyomukaaga. Bwe bato bwe babayigiriza abakyala. Gwe ddamu owute supu omumalewo omugambe nyongera ku supu ayongeremu ekyomusanvu. Anti nze bankubira okusooka ennyama sisooka nnyama. Kati ne bwe zibaamu alina okwongerako ennyama. Ye banne n'amala tampa kifi. Omanye ebbanga lye naliira ekifi ekimu nga ndi mwana muto. Ne binjigiriza n'okulya kamulali. Taata buli lwasaba supu bamwongera ekifi. Kakati nga bw'otasobola kukikola bw'otyo newa Katonda ojja kutuuka kweyo geegi nga gwe tokyasobola kubba bimu bya 10. Baleme kubikukaka kugamba mbu omwana basomesa n'abaana b'essomero mbw'otuule ku school fees ow'ekimu eky'ekkumi. Abaana babbira ddala school fees ne bawaayo ebimu eby'ekkumi mu kyaki. Bannange Ebeneza bwe mukuba omutwe nsobola n'oggwa ku school fees gwe muwadde n'ajjako ekimu eky'ekkumi n'akitwala omusajja wa Katonda. Wabula bannange bwe mukuba simala. Naye abaana babikola. Wamma Mukama abawa omukisa. English. That is English. Okitegedde. Mukama abawa omukisa n'ebigambo ebyo mukole simbo tulwanirire Uganda yaffe tugikomyewo mu mikono gyaffe. Tutegereganye bulungi. Nja kwongera okukibeerako then ngenda ku recordinga ne audio ngezeeko etambule. Katonda omulungi ow'ekisaba mpeera omukisa n'ebigambo ebyo kansuubire mubitegedde bulungi. Katusabe. Mukama waffe Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaka era Katonda wa Yakobo, tukwebaziza Mukama n'ekigambo ky'olwaleero. 1 ogambye oyagala omutima ogumenyese, omutima omugonvu okusinga ekirala kyonna. Ogerageranyiza ne ku masavu g'endiga ennume, okusinga ente ensava, okusinga saddaaka gy'osinga okwagala Mukama okusinziira mu Samwiri prophet number 1 wa Bayibuli eno gye tulina empya. Endagaano eno Mukama prophet yagamba ng'oyogera okuyita mu ye tosanyukira saddaaka zino nga bw'osanyukira mutima gwa muntu. Era nti omutima omujeemu bw'ogulaba bw'oti nannyini gw'olabira ddala omusawo omuganda awedde emirimu. Mukama akulabanga kabwa kaganda nkoko teggwesa buloolo. Just kukakanyala bukakanyazi n'ojeema Mukama naakulabanga omusawo omuganda. Mukama nkusaba otusaasire era emitima gyaffe gigonde. Sawulo yagamba abantu baŋŋambye. Wano Mukama waliwo omuntu akoze ebintu mbula okuba bamugambye. Oyo omusajja nze mbeera gwe ngenda n'oyo omusajja. Nze oyo omusajja naŋŋambako nga gwe gwalonze. Naawe genda bbawo tajja kimanya. Banne ne bamugamba naye n'agenda nga banne bamugambye. Waliwo gurupu y'abalenzi banne bamugamba naye naawe oyo omuwala tomulaba. Ate oyina endagamuntu. Omuwala ayagala ndagamuntu. Oyina endagamuntu. Banne ne bamugamba n'agenda lwa banne. Ekyo Mukama kye yavunaana Samwiri. Abantu baŋŋambye. Katonda yakugambye ate ogamba abantu baŋŋambye. Kwegamba gw'owulira abantu okusinga Katonda.
abantu bangambye tuleete endiga zino tuweyo saddaaka nga Mukama yakugamba toleeta kintu kyonna mu maaso gange kyojje mu Bameriki. Mukama tuwe ekisa emitima gyaffe gigonde tukole nga kyotugambye. Eddoboozi ly'abantu bwe liba litujja ku Katonda tulikyawe. Kituufu Mukama abantu tubeetaaga naye ate si bano abatujja ku Katonda. Juzi twalabye nga abantu tubeetaaga naye si bano abatugamba okujeemera Mukama. Twetaaga bali abantu abatuyambako nga tuyina kye twagala, tuyinawo amafuta twagala okugayaza naye n'atuwa we twaliza amafuta. Bayibuli egamba bweti omukyala ne yeyazika ebintu mu bantu be mu banne n'attulula amafuta paka ebintu lwe byaggwawo, nti omusajja wa Katonda n'amugamba tundaga amafuta osasule ebbanja ate olabirire n'abaana bo. Abo be bantu be twagala, si bano abatugamba nti tuve ku Katonda, si bano abatusaba essente nga saddaaka ewa Katonda ne batafaayo ku mitima gyaffe. Katonda afa ku mitima so si ku ssente. Mukama yongera okutusisinkana otusomesa Bayibuli eno tugitegeere, kubanga ebimu tubigwamu lwakuba tetumanyi Bayibuli. Abalala babadde babasomesa nti buli lwofuna ssente n'oba omusajja wa Katonda gwe ggulu oba olimaze. Mukama wamma jangu otusomese tutegeere ddi lwe tuwaayo saddaaka, ddi lw'oyagala ffe abantu. Mukama leka abasajja n'abakazi bano bakwetegeerere nga tuddayo ku nnono ya Bayibuli, nga tuddayo ku musingi ogw'okugondera Mukama. Era Mukama tugenda okukola simba ey'okweddiza eggwanga lyaffe. Mukama tukwebaza kubanga Museveni wamuggyeko obuyinza. Era Mukama tukusaba transition etalimu kuyiwa musaayi. Simanyi Mukama bw'onookikola. Osobola okuleeta ekifunfugu ky'omusaayi ne kituula mu mutima gwe Saamuweya. N'ayingira mu kiyigo okunaaba n'atadda. Omusajja empologoma yagambye mukazi waayo mpulira sikyassa. Nkwataako mu kifuba mpulira sikyassa. N'amukwatamu ne guggwamu. Mukama simanyi bw'ogenda kukikola naye n'ono yatwala eggwanga lyaffe omutwala. Naye Mukama tutaase agende omutwale ng'eggwanga lyaffe tulimuggyeko nga tulisigaza. Simanyi ddi lw'omutwala naye Bayibuli obwakabaka bwo bwamuggiddwako. Samwiri agamba Sawulo nti nga bw'oyuzizza bw'olabye olugoye luno bwe luyulisse lwosise, bw'atyo Mukama bw'akuyuzizzaako obukulembeze obwa Museveni mye ma neya ne mye. Mukama tukwebazizza. Tusabidde Tikyalumbuye yonna gy'ali Mukama. Ebibye bikwasa kanzunzu buli omu ayogera bibye, naye nze Mukama kasita mmala okukwasa ekintu ne kijja ku mmeeza yo nze ntandika kwebaza. Era nkwebaziza ku lwa Tikyalumbuye. Tusaba omukuume. Simanyi oba ali mu ssuula yakumeka kati eya Yobu. Nze nninze essuula ya 42. Nga bamuleetera golodi. Omusajja Bayibuli egamba baagoba endogoyi n'eŋŋamiya, n'ente n'endiga ne golodi ne bajja ewa Yobu. Essuula ya 42 eyo Mukama y'essuula ya Lumbuye gye nninze. Ebirala byonna saagala kumanya. Nze essuula ya 42 gye musabira eya Yobu. Bayibuli egamba ne balya ne banywa. Bayibuli egamba ku olwo ne bannyina dwe baalabika ne baganda be tutwalaba mu ssuula esooka n'eyokubiri n'eyokusatu paka tubalaba mu ssuula ya 42 nga bafumbye omuwumbo gw'ettooke nga basiise ennyama bannyina ne bajja. Ne bakola ku by'okugabula. Soda nga mwannyina yakola ku by'okunywa. Mukama eyo y'essuula ya Lumbuye gye nninze. Yonna gy'alinze mukwasiza Mukama tulinze essuula ya 42 nga Lumbuye olya dda. Bayibuli egamba nti n'omuddiza ebintu bye n'obikubisaamu emirundi. Mukama ekyo kye njagala ku Lumbuye kimutuukeko mu ssuula ya Yobu eya 42, kubanga n'eyasooka essuula eyasooka yagiyitamu ali awo bakati ali mu yakumeka, naye tumulinze mu ya 42. Ssaabasajja Kabaka tumusabidde yonna gy'ali Mukama. Tukwebaza
olw'obulamu bwe kuba akyali mulamu era mulamu. Naye tusaba oyongera omuwa obulamu omulongooseze ddala, kubanga Yeremiya yabuuza eyo tewaliyo musawo. Lwaki omuntu alumizibwa n'alwala nga awatali basawo? Kati eyo ekyo Mukama ekyawandiikibwa twakiyimiriddemu n'agenda mu basawo. Kati tusaba omujjanjabe mu linnya lya Yesu. Njagala omufunire ettiini baliteeka awali ekirwadde awone. Isaaya abuuza, mazima ddala Kezekiya toyinza kukunya ettiini n'oliteeka ekigundi ky'ettiini n'oteeka awali ejjute ne liwona. Kati Mukama Ssaabasajja Kabaka gye yagenda bamufunire eddagala eryo Mukama baliteeka awali ekirwadde Mukama awone mu linnya lya Yesu. Byonna Mukama tuyimiridde mu byawandiikibwa. Ffe Mukama buli kye tukola tuyimirira mu kyawandiikibwa. Weebale nnyo Mukama. Era Mukama tusabira Dawudi bwaffe His Excellency Kyagulanyi, the President, oyo Mukama mukuumire ddala nga bwe wakuuma Dawudi nga Sawulo amuyigga ng'amubonyaabonya. Mukama mukuume ne mu mpuku y'Omweddulaamu, mukuume ng'ali eZikulagi, mukuume ng'ali wonna Mukama, mukuume ng'ali mu Bafirisuuti, mukuume ng'agudde eddalu. Dawudi yagwa eddalu naye Mukama yabeera naye. Mukuume Mukama bw'alumwa enjala omuwe ku migaati gy'abakabona. Dawudi yali omugaati gwa kabona Akimereki, yamuwa omugaati nga si kabona. Era Yesu bwe bamubuuza ku bya Ssabbiiti yababuuza mmwe temwawulira Dawudi kye yakola okulya omugaati gw'abakabona nga si kabona? Mukama ekyo kisoboka. His Excellency Kyagulanyi omuwanga ku migaati gy'abakabona n'alyako mu linnya lya Yesu. Omukuume Dawudi waffe, kubanga Bayibuli egamba mu Samwiri essula 22, Samwiri ekisooka 22 nti ababanjibwa ababonaabona, abatalina mirimu, abanaku bonna bwe bakuŋŋaana ne bakuŋŋaanira ku Dawudi mu mpuku y'Omweddulaamu. Tuli naye mu mpuku y'Omweddulaamu. Mukama tusaba omukuume omuwe obulamu, kubanga oyo emabega we waliyo ababonaabona, waliyo abalumwa, waliwo abanyigirizibwa mu linnya lya Yesu. Oyo ye mukulembeze waffe, tusaba omukuume. Mukama ne batabani bo bano ne bawala bo nabo mbasabidde, balwadde, banyigirizibwa, balumwa, naye nkusaba obasisinkane. Balina amabanja basasulire, balina ennaku ku mitima. Waliwo omuntu ali wano ng'alina ekintu takyogerangako kukigabanako na muntu mulala, ne bwe kivulula making sure nti ye yekka yakikwata ne kiddayo, lwe kikomyewo ne kimuluma tali kibuulirako yadde omwana we, yadde maama we, yadde mukyala we. Naye Mukama nkusaba okimutikuleko ku mutima, okimwerabize. Waliwo eyakola ekintu nga yakikola tategedde, yakikola mu kiseera ekyo nga tamanyi nti nno kibi, naye kati kimuluma omutima ne guvulula. Mukama mutaase, omuggyeko ennaku ku mutima, omusumulule, omuwe essanyu adde bujja, kubanga kimulemesezza okutambula, kimulemesezza okugenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo. Mukama musumulule okimuggyeko, kimutikkuleko mu linnya lya Yesu. Abamu bivume ebikolimo nga bituviira ddala waka bya jjajja wa jjajja wa jjajja. Mukama bituggyeko. Mukama nze newaffe eyo Mukama nja kujjako ekivume ky'obutagula mmotoka. Mukama n'obutazimba. Wama Mukama nange nkyejjako ekyo, nange nnina ekyo. Mukama nze siivuge mu mmotoka ne Mama Ebeni ne muvuga ne tuvaamu wali naye n'anvugamu. Mama Ebeni anvugemu mu linnya lya Yesu. Mukama n'omulala buli omu ali wano Mukama alina ekikye, kimuggyeko Mukama. Mama Ebeni anvugemu awo nsomagire, anvuge tugende mu linnya lya Yesu. Mukama bisoboka wamma Mukama, nze nzikiriza. Weebale Mukama, na buli ali wano Mukama ekikye kimukutuleko in the mighty name of Jesus. Weebale nnyo Katonda wa Isirayiri, weebale nnyo Daddy, weebale nnyo Mukama, weebale nnyo mukwano kuba otubeereddewo. Ffe Mukama abasajja batubye emigo tetulina blood clot. Batutabusi naye nga si blood clot, naye abadde akulira otukuba emigo just akakongovule. Naye abaana babatemako amagulu, omwana bamugjamu eriisa alina limu. Bakazwalite tubalaba wali magere nga bazze bakazwalite ba people power balaba amenka babakuba giri, naye tekuli alina blood clot, naye omusajja nafuna naye Mukama oli mukulu.
mukama olina engeri gyokolamu ebintu awo mukama nze wenakutiiridde ate neŋŋondera ddala nnyo netowaliza ddala mu maaso g'omukama tewaba naye ekimu ekimpugula mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza gwayina obulamu gwayina obuyinza ku buli kintu tulabye ku maziga ga saabalamuzi naasuza abafiirwa saabalamuzi sipiika wa paalamenti empale zakankanye ng'awulidde munnaawedde mukama obuyinza bukyali bubwo ennaku zonna n'ekitiibwa twalabye entiisa ng'ebuutikidde ab'amagye poliisi ab'emmundu ab'obuyinza nga empologoma egudde nga tewafulumye yadde esasi empologoma neegwa just kamunyera kagiyingidde mu kutu mukama weebale ffe tukwebaza kubanga otubeereddewo ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mukama amiina aleeyo nga ayagala kwenenya gamba ayi mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye ntambulye mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya yesu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda ayinza byonna amiina abalungi mukama abawa omukisa maama Eben lekera awo okujja leeti kubanga otuukanga leeti wano so maama Eben nkutumidde amaze najja obwedda mulaba nga nsaba maama Eben I love you banaye mwenna mbaagala nnyo mu mukama waffe yesu katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire era abakole bulungi maama Eben nkwenvitinga wano ndaba wano kamala okulaba oba onoogattako ozeeko simanyi oba essimu eneekugattako egezaako wano okuba nga egattako naye egaanye simanyi oba gwoginyize nno naye kangezeeko ndabe otubuuzeeko egaanye so kyekyo abalungi abaagalwa mukama abawa omukisa mukama abanjagalire mwagale nnyo mukama ne mukama abaagala tikyalumbuye tugende mu maaso n'okumubanja tetuzikiza Ssaabasajja Kabaka tumusabire nnyo mukama amwongere obulamu essala zaffe zijja kukola kinene nnyo mu kumutaliza tubeere nga tumusabira mukama amwongere obulamu temunkwata bubi saagambye nti ali bubi nagambye tannaba kufuna bujjanjabi obwamutwala so ng'omuntu yagenda nga mulwadde nga tannajjanjabibwa abeera yeeyongedde okuba wiiki so kyekyo kye nagambye mukama abawa